رمضان يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nkwaniriza omulabi omulungi eyekumidde ku GTV neyogebaza enjo najjo okusiza engalo nakolwalero program Ramadan special fatu yingide watu okubeera nga tukubangula ku mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Tukubiriza kuwena omusibi ali eyo wekwate program eno ogenda kubeera ng'oyiga bingi nga tulina abawalimu ne bashekhe ab'enjawulo okwongera okwejjukanya ku mwezi guno eno n'okwongera okugutegeera. Nze nakutuusaako nze Umar Senkai ate okwongera okubeera nti twejjukanya atweyigiza ku mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Mukkirize sibanzeka nina shekhe yatuuse dda yatudde dda wetugenda okutambula olunaku olwayo. Mukkirize tugenda kudda gyali ate tubeere nga atubuuzaako ate tukomewo mbabuulire kikyetuzaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eri abantu mwenna abampuliriza, abasiraamu mwenna abampuliriza, amannya gange yenze Sheikh Ngobi Abubakari, Imaamu Sewo ow'Emasanafu ku Sayyidina Abubakari. Tukwaniriza Sheikh. Sebo era mwenna Ssumbwe. Ab'Emasanafu bali batya? Gye bali balungi Sebo. Nsala bulungi tarawih. Alhamdulillah. Etambula bulungi. Tarawih etambula bulungi nnyo terina buzibu. Alhamdulillah. N'abasiraamu basiiba bulungi era alhamdulillah twebaza Mungu mwezi gwa Ramadhan gwatandise bulungi. Abasiraamu basanyufu bali ku ibaada zaabwe. Tukwaniriza olunaku olwaliro akkiriza obudde bwaffe butera kubeera butono ate kasooka tubudde ntane Masanafu bali bulungi. Tugenda kutandikira awo tuusa Allah wanna tusasire tunabeera nga tukoma. Tutandikira awo package yaffe ate gy'otuleetedde olunaku olwaliro. Katusooke tumale okuwuliriza ku aya zino 2-3 inshallah tuyoke tugende mu maaso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. آية تزويد ويتوى مصافي. نعم تسعد كده بإذن الله. الحمد لله الذي بلغنا في هذا الشهر رمضان، الشهر مبارك، الشهر الرحمة، الشهر عتق من النار. الحمد لله الذي مربي الأرواح ومربيها. اللهم زكيه أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo atusobozesezza okutuuka mu mwezi guno ogwa Ramadan. Allah atuusizza mu mwezi guno ogwa Ramadan, omwezi ogulimu baraka, omwezi ogw'omukisa, omwezi ogw'okusaasirwa, omwezi ogw'okusonyibwa, omwezi ogw'okujja ensingo zaffe okuzijja mu muliro okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala aziyingiza mu jjana. Kyova olaba abamanyi bateekululamu omwezi guno ogwa Ramadan nga baguteekululamu emitendera esatu oba ebitundutundu bisatu. Ng'ekisookera ddala abamanyi bateekulula mu mutengu kuno nga bagamba ti Ramadan shaharu, mwezi gwa rahma, mwezi gwa kusaasira. Katonda ow'ekitiibwa mulimu ekitundu mwasaasiriramu abaddu be bonna. Shaharu Ramadan, omwezi guno ogwa Ramadan ne gubeera nga mwezi gwa kusonyiibwa, mulimu ekitundu nga Allah subhanahu wa ta'ala asonyiyiramu baddu be. Shaharu Ramadan ne gubeera nga guno omwezi ogwa Ramadan mulimu ekitundu nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja ensingo z'abaddu bonna ng'azijja mu muliro aziyingiza mu jjana. Ng'ekyo kye mu mwezi guno ogwa Ramadan mwatuuka akaseera bano okwasaasira kwange kubasseeko, kabaveeyo mu muliro gye bali, kambasonyiwe ebyabasobako. Kyova olaba bakadde baffe mwezi guno ogwa Ramadan adhikaari ze baakozesanga nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga atusonyiwa era nga abasonyiwa, nga nti ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bakakasa nti tujulira Allah subhanahu wa ta'ala teri asinzibwa okujjako gwe Allah mu bwomu bwe Allah. Astaghfirullah, Allah sonyuwa. As'aluka aljannata, tusaba Allah otuwe jjana. Wa na'udhu bika minan nar, era otukingiriza omuliro. Eri abo bonna abaddu abandaba abakkiriza era abandaba abanengera abampuliriza, adhikaari etugiyitiriza ogikozesa mu mwezi guno ogwa Ramadan kubanga tuli kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutusaasira, tuli kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutusonyiwa, tuli kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga atutajjako amazambi gaffe agatunaasaako, atusaasira, atuyingiza ejjana. Naye nga tetunagenda wala ali eyo tutegeeze tugenda kulaba kuki omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Mwenna abali abampuliriza era abandaba, twagala aya yaffe, omusomo gwaffe guno tugugye mu aya gye twasomye mu maaso awo, kimuva mulaba gye twakulembeza. Twakulembeza omushafu mu aya eyo eri mu suratu Bakara. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an n'atugamba nti nno yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Olwaleero omusomo gwaffe gutegenda kutambulira ku mulamu ogwo gugamba ti Katonda ow'ekitiibwa atwagaliza obwangu ate tatwagaliza kanyigo na buzibu, atwagaliza bwangu. Lwaki Allah bw'abanga atwagaliza obwangu ate lwaki ffe tubeera tukaluubirirwa ne twekaluubiriza? Gwe musomo gwaffe ko tugenda okutambulira olunaku olwaleero. Atwagaliza obwangu. Osiŋŋaanayo omuntu eyeekaluubiriza agenda kutambula ava wano Kampala agenda Mayugeyiiri oba agenda Kisoro yiiri, agenda kutambula ku ssaawa 7, naye wanaatambulira ku ssaawa 7 ekyo
ayinza obutasobola kusaala swala ya dhuhuri na asiri mu budde makulu ayinza obutazisanga zonna kati Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza obwangu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza n'atugamba nti abange mugatte swala eno ogatte osaale dhuhuri ogatteko ne asiri awo bwangu kubanga ojja siŋŋaanayo omusiraamu ng'agenda atambula safari bw'anaabeera atambudde n'akomawo ewaka ajja kusaala tarawiya agenda kukola kajegere 8 kubanga ayingiddewo kuyisha uweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza bwangu bw'oba ogenda kutambula bokukkiriza okugatta eswala n'osaala bbiri alhamdulillah obwo bwe bwangu bwe twagala musomo gwaffe guno tutegeere nti Allah subhanahu wa ta'ala tatwagala kukaluubirizibwa mu bulamu buno oba mu ddiini yaffe mu mirimu gye tukola okubeera nti tumusinza yatuteerawo embeera tugikoze tutya giyimiriddewo gitya obulamu buwangadde butya tuba wano nawali emirimu egy'enjawulo kakati Allah subhanahu wa ta'ala mwezi guno ogwa Ramadhan lwaki twaleese omusomo ogwo natuga nti Allah atwagaliza bwangu tuleke kwekaluubiriza osiŋŋaana omusiraamu nga mulwadde nga n'obulwadde bw'alina ddala buli waabwe bulabikako bweraga lwatu si kulabikako nti abantu babulaba wabula ye bwennyini abumanyi obulwadde oli mulwadde obulwadde busobola okubeera nga bw'onaasiiba bujja kutuusa okubeera nga weezikiriza n'okusinakindi okuluuzinga obulamu nga bw'owulira sijja kumalako obusiraamu bukutadde bukugambye ly'emmereyo naye obeere ne booliisa abasiiba bino byonnyini by'obadde ogenda okusiibulukukirako ate obeere ng'ofunayo omulala asobola okusiiba obiwa abalala bano basiibulukukireko akusasulamu naawe obeera ng'eyasiibye kubanga empeera y'oli eyakusiibiddeko ate n'omuliisa tekendeera yeeyongera bweyongezi ate naawe amuliisizza naawe empeera yo tekendeera era Allah subhanahu wa ta'ala akuwa kubanga akimanyi nniya yo oyagala okusiiba innamal a'maalu binniyat naawe weemanyi nti njagala okusiiba naye mutuufu sisobodde ekirimu nti omuntu oleme kubeera ng'ojooga Mungu subhanahu wa ta'ala okukkakkanya eddiini ye bakusange gwe Kamida Zulaika Mustafa bakusange ng'oli wali mu woteeri mutonninnyira ku ssaawa 7 otaddeko enkuufiira oyambadde n'ejjuba kanti nze gwolaba wano nti ndi mulwadde kyova olaba bakadde baffe beekwekangako ne bw'ataasuulanga kusiiba ng'omwana tamanya nti maama teyasiibye taata teyasiibye so abasiraamu abakkiriza mwenna abampuliriza tuleke kwekaluubiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yakuwa rukhswa lukozese ate olukozese bulungi oleme lukozesa kujooga Mungu nga tokosezza na balala eddiini ya Mungu togikosezza kubanga Katonda ow'ekitiibwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukikusasulamu obulungi bwakyo fa inna ma'al Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-diina yusra nabbi yatugamba nti inna ad-diina yusra eddiini eno nyangu nnyo era yagigumiikiriza n'agiwuliriza byegamba
kati Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba nti waman kana minkum maridan tuli surat Baqara surat Baqara zwasumi yabaddemu okay Allah subhanahu wa ta'ala atugamba waman kana minkum maridan bwaberanga mumwe mulimu omulwadde abu ala safarin oba ali mu lugendo lwe kirungi abeerenga kwegamba ali akirizibwa okulya naye ng'asobola okujjuza ennaku ezo mu kiseera ng'ekisiibo kiwedde n'abeera ng'azijjuza n'azisiiba n'agamba nti fa'iddatu min ayyamin ukhra Allah subhanahu wa ta'ala nti mujjuzeewo ennaku ezo mu nnaku endala n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra Allah abaagaliza obwangu olwaleero tusaala salatu tarawih salatu tarawih nungi nnyo erimu empeera nnyingi nnyo omuntu osiŋŋaana hafizu n'asoma Qur'ani n'onyumirwa ate era bw'ogenda n'osaala tarawiya mukubirizibwa okugenda okusaala tarawiya tarawiya erimu ebirungi bingi nnyo ofunamu empeera kubanga ekiriwo nti mwezi guno gwa Ramadhaani buli mulimu omuntu gwakola gukubisibwamu mwezi gwa kwenyagira mpeera buli omu akuŋŋaanye mwezi gwa kwenyagira buli omu alina kyabwe tetuva buli omu afuna kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala tugamba falyatanafasil mutanafisun guno gwe mwezi ogw'okuvuganya abalina ssente bagende baliise ku batalina buli mulimu gwonna gw'olaba kubanga kati buli omu akola kuvuganya ku munne oli agutegedde abanye nti saawa yakukuŋŋaanya kukuŋŋaanya kyenfunye Allahu akbar kakati basiraamu abampuliriza tarawehe nungi nnyo tugende tusaale tarawehe era tugende tubeere eyo ne tuleeta bahafizu ne batusaaza ku tarawehe okubeera nga twagalamu okufunamu empeera naye tugamba nti bw'obeera nga olabanga okusaaza tarawehe olabanga abantu obakaluubiriza kendeezaako omanye nti nja kusaaza half page osome Qur'an osome half page olebeka nti nze bannange nina Bakara kata mulimu abalwadde mulimu abatasobola kuyimirira kati Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nyangu yuridu Allahu bikumul yusra Allah atwagaliza bwangu wala yuridu bikumul usra tatwagaliza kanyigo Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza mu Qur'ani nga twagala okweyongerako eno okulaga nti emirimu gye tukola Allah subhanahu wa ta'ala abeera agisiima kubanga awo nyini yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi senga abaddu bange babeera bansabye fa inni qaribun nze ndi kumpi nnyo ujibu dawata da'i era nyanukula edduwa z'abaddu nga bansabye n'agamba nti abange munsabe idha da'ani bwe munaabanga munsabye falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshuduna bwe munaabanga munsabye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga abaanukula tusabe Allah mwezi gwa kusaba Allah olina ebizibu ebikunyigiriza olina obwetaavu emirimu tolina mwezi guguno ogwa Ramadhaani gutuuse gwa kusaasilwa salatu layli tuzisaale tusiibulule abantu mu mizikiti mwezi gwa kuliisa ku bantu empeera kubanga zikubisibwamu tubeere nga tunyiikira tubeere nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yatulaganyisa empeera mu aya eri mu suratu Nur aya ya 5 Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza atugamba
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الله تغامبا وعد الله الذين آمنوا الله يلغانيسا abo nabaddu abakkiriza. وعد الله الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى yalaganyisa abo bonna abakkiriza minkum mumwe. Kitegeeza nti abantu basiraamu naye mu basiraamu abo mulimu abakkiriza. So tulina abasiraamu n'abakkiriza. Tulinamu abasiraamu. Abakkiriza be baliwa? Kubanga waliwo omusiraamu nga ye musiraamu era kuga nti nze ssebo ndi musiraamu seeka, naye nga asobola okusaala subuhi enkya n'addamu okusaala subuhi ku lwokutaano matobotobo n'asaala jjuma n'abuukawo ejjuma endala n'asaala eri. Egamba ye mulowooza akimanyi nina okusaala yasigino oyo musiraamu. Era waliwo nti ngende nsaale imaamu andabeko mu muzikiti tanneerabira. Olwokutaano ng'ekimutwala mu muzikiti imaamu kumukola ki? Amulabeko tamwerabira mwali. Ne wabeerawo omulala nga ye Idi temusuba era abasiraamu bamulabako Idi temusuba, naye ate ng'okumugamba nti ssebo obusiraamu bukendedde, wallahi nza n'okukukyawa. Ajagala Mungu we naye al imaani yaziidu wa yankusu. Imaani z'abantu kati olwaleero emizikiti gijjudde, tubalabako abantu bali mu muzikiti, emizikiti gijjudde. Naye ng'ogenda n'otuuka mu myezi emirala giri nga mu layini ziri mu bbiri n'obutawera. Jama etandika na layini emu tumaliriza naye eyakaakati tutandika na bangi. Jama luli batandika no layini emu gena maliza nga muweze kakati gwali eyo akkiriza nti oli wa imaani nnyo leka kugamba bano abantu abazze okusaala bagambe nti bassebo lwaki mujjaga muzikiti buno bulijjo muli luddawa. Allah abawadde imaani ate bazze kusaba Allah waabwe kubasaasira. Tumanya nti oba Mungu subhanahu wa ta'ala agenda kukyusa obulamu bwabwe nabo babeere nga naffe. Naye omukkiriza buli kaseera aba ku ibaada, asaala swalatul layiri, asiiba zisunna, eswala zonna azisaala, swalatul duha ku makya temuyitako, adhikaari. Gwokimanyi nti waliyo omuntu akola adhikaari na subhanallah emirundi 10,000 kisobokera ddala olunaku lugenda okuggwaako ng'akoze adhikaari z'emitwalo 10. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamulaganyisa. Olwaleero mu Ramadhaani muno waliwo omukkiriza eyeewaddeyo nati nze ngenda kusiibulula abantu, buli anajja n'asaba ekyokulya ngenda kimuwa. Tulina bakadde baffe abayimiriddeko obusiraamu mu ggwanga lino naye ng'abantu bonna bawandiika amabaluwa mu mizikiti ne bagatwalayo. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'abawa bano ne babeera nga babasiibulula. Tosobola kwenkana n'abaddu abo. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa'ada Allahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa abakkiriza mu mmwe wa'amilu swalihat ne bakola emirimu emirungi la yastakhlifannahu fil ardi. Olwaleero mu aya eyo gye nsoma njagala olwaleero buli musiraamu afunye omukisa okundabako n'okumpuliriza asabe Mungu subhanahu wa ta'ala amuwe ekyengero ekiri mu aya eno, kubanga Allah agamba la yastakhlifannahu fil ardi, ti Allah agenda kubasikiza ensi eno. Eri mu suratu Nur. Kankuwa ekyokulabirako mulimu bakadde baffe nga Allah yabajjulula naye nga be balwana entalo z'eddiini. Be balwana entalo z'eddiini, be bayimiriza obusiraamu mu ggwanga, be batambulirako obusiraamu nga n'olwaleero era bw'omusiŋŋaana, era omusiŋŋaana nga yeye
erinnya ly'abakitaffe ly'abajjajjaffe lye tutambulirako okunyirira kwe tuliko nga bakadde baffe bajjajjaffe bwe tutambulira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava agamba la yastakhlifannahum fil ardh, Allah agenda kubasikiza ensi eno. Ne butuuka ku makya ng'omusajja nga ne bw'atagenda kukola Allah amugabirira abaana be nga be batambulirako eddiini. Musiraamu ali yampuliriza naawe bw'oliwo ovuddewo Allah agenda kusikiza ensi eno. Naawe bwekityo bwe kiribeera erinnya lyo lisigala. Kambawo ekyokulabirako waliwo famire gye nneegomba ennyo mu ggwanga lino, famire eya Sheikh wano ewandigeya ewa Sheikh Kasule. Famire eyo njeegomba nnyo, be basereebu bange kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ensi, kubanga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala etambulidde ku basajja kuva ku bakitaabwe. Bw'otunuulira famire eya Sheikh Abdulrazak Matovu, eddiini etambulidde okwo. Kulaani eno gye tusoma ffenna abasoma tufuna ku kyengera kya Sheikh Abdulrazak Matovu. Bw'otunuulira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekyengera ekyo, naffe eddiini eno etambulireko ku migongo gyaffe, mu famire zaffe. N'olaba famire eya omulangira Sheikh Nuhu Mbogo n'abaana n'abazzukulu olwaleero. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba la yastahlifanahum fil ardi, Allah subhanahu wa ta'ala yabasikiza ensi eno. Kama stahlafa alladhina min qablihim, nga bwe yasikiza abo abaasooka. Kama stahlafa alladhina min qablihim, nga bwe yasikiza abo abaakola ki? Njagala mbaweeyo abantu ab'emirundi ebiri gino. Ng'asooka ye Sulaimaani ne taata we, Nabbi Sulaimaani ne taata we Nabbi Daawuda. Nabbi Daawuda asaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'amugamba ayi Allah subhanahu wa ta'ala amusaba ompa obwakabaka. Nabbi Sulaimaani ati Allah akusaba ompa obwakabaka bw'otawangako muntu mulala yenna nga nze abulina. Kyokka ng'ate ne Nabbi Daawuda asabira mutabani we dduwa, ne taata amusabira. Allah subhanahu wa ta'ala n'asitula famire eyo ku lw'edduwa eyo. Olunaku olumu ekyamagero kya Nabbi Sulaimaani ekyewuunyisa, olunaku olumu ekinyonyi mu bintu yali atuuzizza olukuŋŋaana nga mulimu ebinyonyi byonna, ekinyonyi kimu ne kibula mu lukiiko olwo. Tekyaliwo ku olwo. Kyava abuuza naga kyabange nga siraba hudhud, nga siraba kinyonyi kino kiruwa? N'anyiiga. Naye ekinyonyi kikomawo kigamba Nabbi Sulaimaani, ekimugamba mukama wange nsonyiwa. Awo tuyigamu ekyokuyiga nti bw'abanga mukama waakunyiigidde omugamba nga nsonyiwa, kubanga olaba n'ekinyonyi kyetondera mukama waakyo kyakkiriza. Naye bwe kimala kimugamba mbadde eyo, waliyo obwakabaka bwensanze eyo gye mbadde, ne bumpuniikiriza nga bulina mukyala yabufuga, obwakabaka bwa Saba nga bulina mukyala gwe bayita Babukiisi nga yabufuga. Naye omukyala w'amaanyi nnyo. We wava ekyafaayo ekya Nabbi Sulaimaani okutuusa ebitonde bye yali byonna alinako obuyinza ku ssaawa eyo, n'abiga nti ani ayinza okundeetera n'omulundo ya kwini oyo oli Babukiisi gwe kirabye. Omulala eyali ow'ebyewuunyo ye Dhulkarnaini, oyo naye yali kabaka nga w'amaanyi nnyo. Tuli ku kigambo ekigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ti Katonda ow'ekitiibwa yalagaanyisa abakkiriza abakola emirimu emirungi. La yastahlifannahum fil ardi, Allah subhanahu wa ta'ala agenda basikiza ensi eno.
abo walimu abasomesa eddiini eno Allah agenda kubasikiza ensi eno abasajja abakola eddiini abagagga abagiteekamu Allah agenda kubasikiza ensi eno abantu abali eyo mu masomero nga bayimirizaawo ddiini Allah agenda kubasikiza ensi eno na buli muntu yenna sinti naye ng'agasa abantu mu nsi eno Allah alina omumusikiza ensi olw'ebyo byakola na program Ramadan special tukyagenda mu maaso nakyatukumiddako mbajjukiza seeka yatugamba mulama gwaffe Allah atwagaliza obwangu so mu byonna bye tuwuliriza tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza obwangu so I think tuteekere nnyo obwongo tuwulirize kati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti kama stakhalafa alladhina min qablihim nga bwe yabeera ng'asikiza ensi eno abantu abalala mu kusooka Dhulqarnayn yali kabaka nga w'amaanyi era Mungu subhanahu wa ta'ala okumwogerako yabeera ng'afuga ku mirembe emeka Dhulqarnayn abamanyi bagamba nti ono Dhulqarnayn mu byafaayo byalina yali musajja muwagguufu nnyo nga muwanvu ng'abantu ba Thamud bwe baali benkana omusajja yakwatanga ekyennyanja n'akinyika n'akijja mu mazzi n'akiwanika ku musana nekikala n'alya kati bw'abeera nga baali balina ekyengero ekyo olwaleero otunuulira abawanvu be tulina wano mu nsi ati alhamdulillah ng'oli agamba ofoono naye nga baali bawanvu naye Dhulqarnayn naye mu kyekikula kiyakola ki era abamanyi abamu bagamba ku kyafaayo ekitonotono kye tuyinza okuyiga ku musajja oyo nti yalina Allah yali yamuwamu ku byamagero ekimuyiza Dhulqarnayn abamu bagamba nti enkoofiira eno gye yali alina yayambalanga yalina enkoofiira naye ng'enkoofiira eyo y'amayembe abiri Dhulqarnayn abamanyi bagamba nti yalina enkoofiira eyo naye nga y'amayembe abiri naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekyengera nga ye ebire byonna bimwetooloolerako ne bimukolera ekisiikirize kyeyali yamuwa ekyokubiri abamanyi abamu bagamba ti Dhulqarnayn okumuyita Dhulqarnayn kubanga Qarnayn min al-qarni kiva mu mulembe nti ono yabeerawo ku mirembe ebiri yali mukulembeze nga kabaka nga Katonda ow'ekitiibwa yamuwa ekyengera nga yafuga okufuga kwe yafuga abantu b'e Irani mu kiseera ekyo baali bayitayo Farisi so Dhulqarnayn yabafuga nga ye kabaka ate era Katonda ow'ekitiibwa abamanyi abamu bagamba nti omuntu Dhulqarnayn ono Allah subhanahu yeeyubula abamu bagamba nti yafa Katonda ow'ekitiibwa ate n'amusuukiza abamu bagamba nti ono kwegamba mu ngeri eyo Dhulqarnayn ono yeeyubula ali n'agenda mu bwakabaka obulala nga wayiseewo ebbanga Dhulqarnayn teyafa abamanyi baawukana ku ekyo ku nsonga ye kubanga waaliha okunnyonnyola okutegeerekeka ku luganda lwakyo okunnyonnyola nti omuntu ono tiyazuukizibwa ate n'alamuka yazuukizibwa ate ng'abadde afudde ekyo kiyinza okukaluba ne tugambe nti oba tugambe nti yeebaka n'azuuka bukya ku makya nga Allah amwebasizza ate n'akya ku makya ng'ali mu kifo kirala ng'era mukulembeze mu kifo ekyo gye yali mu bitundu eby'e Roma yali kabaka w'e Roma program Ramadan special obudde butudduseko kitundu kyaffe kino kyetansansi kisoose Sheikh atuwadde omulamwa gwaffe gugamba Allah atwagaliza bwangu so mbakubiriza okubeera nga nammwe mwegumira ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi biki byayagala biki byeyeetaaga ojja kumanya obwangu bino nno bye tuleese olunaku olwayo tusobola bitegeera okuddako nga oyise kati Allah subhanahu wa ta'ala nategeeza ekitundu kino ekisooka nakiwunzikira wamu tugendagenda mukuwumula mu katono nnyo ate tubeere nga tukomawo tobaako gumiikiriza Ya Ramadan,
ya Ramadan. Program Ramadan special njagala kwebaza gwena akumikiriza twongere okubeera ntutambula ffenna bingi betugenda ogenda amaaso nga tuyiga eri gwe awaddeyo obuddewo afaayo n'ogamba nti kaneekumire ku GTV bingi tugenda kubeera ntitubiraba mukumikiriza gwasinga okuba nti okola ekisinga okubeera nti kyamakulu naye mbajjukiza mwezi omutukuvu ogwa Ramadan twekwate bingi twenyagire bingi tunoonye bingi nnyo okwenyagira empeera esingaku wano tubajjukiza wano ku GTV enkyukakyuka mu programu zaffe weeri so ebiba bikyusekyuse nga Allah atugeredde abadde babinyumirwa katono nnyo tujja kubeera nga tukomawo tujja kubeera nga tutereera so nabwe kityo mbasaba omugumiikiriza ateekemu amaanyi afeeyo programu zaffe nnyingi nnyo twazijje mu kifo ekimu tuzizza mu kifo ekirala Ramadan bwendegwe tujja kubeera nga tuzizza olw'ebyo biteebereka tubajjukiza tubeera ne taraweeh wano eno ku GTV live from Makkah era tubaako nnyo so nabwe kityo mbakubiriza era okubeera nti mugyekwata mutambulira wamu naffe bingi tugendagenda nga tubibatuusaako tuba ne programu yaffe y'okusiibuluka bingi ng'omusiraamu mwenna ali eyo GTV tulonyulwe nam shekhe tuli ku kigambo ekigamba Allah tuwagaliza bangu naye nga sinabazayo wa shekhe mbajjukiza olunaku olw'Essande mu programu yaffe ya Ramadan special tugenda kubeera n'okwanukula ebibuuzo ebyaffe abalabi ba GTV alina kyabuuza ku mwezi omutukuvu ogwa Ramadan manyi tubeera na bingi nnyo tutategeera bye twebuuza nti kino kiri kitya kino kiri kitya tubasaba ku 07514 05383 07514 05383 weerezaako ekibuuzo kyo gamba nze gundi nsinzidde wano mbalabye eno ate tugambe nti ekibuuzo kyange kigamba bwe kiti tugenda kubeera nga tubaddamu olunaku lwa Sande Allah ngakkiriza nam Sheikh tuddeyo bweddakiika tusigazza ntono alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bakadde bange ab'ebitiibwa ku musomo gwaffe gwe tusomako olwaleero gwe tuli okwejjukizaako ogw'okubeera nga Allah atwagaliza bwangu bwe tuvudde ne tuyingirako munda okulaga nti omuntu bw'amala okukola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'aba agikoze abasaala tarawiya tuli kuzisaala abali okuliisa abantu tuli kubaliisa abali okukola zikaali tuli kuzikola abasaala swalaatu llahi tuli kuzikola kati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu aya eno eri mu suratu Nur aya 5:5 n'atugamba وَإِذَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza atugamba nti yalagaanisa abakkiriza mu mmwe وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ne bakola emirimu emirungi la yastakhlifannahum fil ardi era ne mbagamba bakadde bange abampuliriza mwenna nti buli muntu yenna akola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala togwamu maanyi Mungu subhanahu wa ta'ala yakulaganyisa okusikiza ensi eno kama sahlafa alladhina min qablihim nga bwe yakisikiza abakola ki abaatusooka bwe mbaleeteddeyo ku basajja nga nakati bakyayogerwako asookera ddala nabbi Sulaimaani nembalalako ku musajja ono Zulkarnaini teriyo omuntu yayogerwako linnya lyayogerwako mu Qur'an okuggyako nga lyali lyaki naye ebyo ebyamagero ebyo omusajja ono bye yakola bye byamufuula okuba nga ayogerwako kati Allah subhanahu wa ta'ala ng'oyo tumuvuddeko Katonda ow'ekitiibwa ategeeza atugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abantu bamala okukola emirimu emirungi Katonda n'abasikiza ensi eno agamba nti wala yumakkinanna lahum diinahum ngenda kubatebenkereza eddiini yaabwe osiŋŋaana omusajja nga ddala musiraamu nga mu butuufu bw'otunuulira omusajja omulaba empisa z'afaanana busiraamu embeera ze busiraamu atya Mungu we asaddaaka yeeyisa bulungi mu bantu aweesa ekitiibwa obusiraamu waliyo omuntu abeera mu busiraamu naye ate n'abuleetera okunyonyebwa n'abutattanya olw'ebikolwa bye so nga nabbi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kuntum khayra umma ye mmwe kibiina ekirungi ukhrijat linnaasi ekijjiddwayo eri abantu mulabibweko
ta'muruna bil ma'ruf muyigiriza abantu okukola ebirungi watanhauna 'anil munkar musiyisa abantu okukola ebikyamu kati Allah atugamba nti bwana amala okusikiza ensi ng'osaddaka mizikiti oyamba abanaku oyamba bamulekwa oyamba bamashekh Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti tagenda kukoma kwekyo wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum Katonda ow'ekitiibwa agenda kubatebenkereza eddiini mu mitima gyabwe enywereremu nga ddala omuntu omulaba nga musiraamu era Katonda eyo eddiini yaba yagimusiimira kubanga ye mwennyini naye yagikola ki yagisiima okugibeeramu okugikolerera okutuuka okufa era mu kino omuntu abeerenga mugwokera ku matesa abamungu omwambe ayi Allah nkusaba otwebeekeza obusiraamu mu mutima gwange kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye mulungamya yahadi man yasha alungamya gwaba yagadde gwokera ku majango osala salatu subuhi ugambe Allah nkusaba mbeere nga ndi musiraamu mu nsi muno ntuuka okuva mu nsi muno nga ndi musiraamu otwebeekeze n'obusiraamu mu mutima gwange ekyokubiri wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah tegeeza wala yubaddilannahum ngenda kubakyusiza min ba'di oluvannyuma lwabwe khawfihim okubanga babadde n'ennaku babadde n'okutya n'okunakuwala wabeerawo ng'omuntu abeera ati ya rabbi kino ng'alina ekizibu naye nga n'engeri gyakiyitamu tamanyi omuntu n'afuna obuzibu ngeri omuntu akeera ku makyange bw'aka alinawo abaana yazaala bataano naye abasatu kubo balalu abasatu kubo balalu abalala balwala obulwadde naye nga tamanyi na ddagala ligenda kubavumula alina okutya eva awangaala n'okutya okwo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna oluvannyuma lw'okubanga balina okutya ate nnenda kubaleetera eddembe buli lw'obeeranga mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ati wala taqnatu min rahmatillah bw'obeeranga mu nsi nga waliwo ebikusoomozezza tobeeranga toggwanga mu ssuubi nowati owange ya rabbi kubanga waliwo afuna obuzibu nati ya rabbi nze Katonda wange nakukola ki naye ekubagiza teweekubagiza Katonda we yakutonda akumanyi buli lunaku beeranga omusaba kukongekereza kumusaba nga Allah nkusaba onzigire mu bino mu buzibu buno Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe mbeera okubeera nga mbaleetedde okubeera nga bafuna eddembe eddembe eryo nga babifunye okuvannyuma lw'okubanga babadde mu kutya ne mu kunakuwala yabudunani kale nno babeere nga bansinza la yushiriku bihi shay'an nga tebangattikako kintu kirala kyonna nagamba Allah subhanahu wa ta'ala waman kafara ba'da dhalik omuntu yenna anaakaafuwala n'ajeema oluvannyuma lw'okubanga ate mmaze okumuwa ebirungi mmaze okumusikiza ensi eno mmaze okumutebenkereza eddiini mu mutima gwe mmaze okubeera nga mujja mu kutya nemuwa eddembe Allah atugamba nti fa ulaika humul fasikuuna oyo nno munnange ajja kubeera mwonoonefu abo be boonoonefu kubanga omuntu Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde oli munnaddiini ekikugaana ate okukolera ku ddiini gy'olina kiki tukolere ku ddiini gye tulina amateeka ga Katonda tugawe ekitiibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ga Katonda ago ge yatuwa waliwo abalala ge yabamma ffe n'anga tusiimira bali teyagababwa buli mulembe alina kyeyagusiimira buli mulembe alina kyeyagusiimira ekyokubiri buli obeera ng'olimu okutya n'okunakuwala Mungu subhanahu wa ta'ala yategeeza mu Qur'an n'atugamba ya ibadi abange mu abaddu bange inna ardullahi wasi'a abange ensi ya Katonda eno ngazi era nga bwe tugiraba olwaleero ennaku zino
omuntu akera kwa kyagamba nti olwali nsikanyira mu Amerika ensi ya Allah ngazi ku ssaawa 5 abadde wakumira kwa nti nze ndi mu Amerika. Inna ardullahi wasi'a, ensi ya Allah subhanahu wa ta'ala ngazi. Tovola omuntu bw'akeera ku makyanga wano akalubiriziddwa mu kusinza Katonda we asobola okusenguka n'adda awalala w'anaafunira emirembe okusinza Katonda we. Agamba nti kale munsinze kyetugamba nti alam naj'ali al-arda mihada, abange saabafuulira ensi eno nga kyaliriro. Ensi eno kyaliriro, buli omu agyeyagalirako lulwe. Waliwo akeera ku makya n'afuna akaseera nga nze njagala kuwangalira ku bizinga era n'azimba amaka nga akazimbye ku mazzi. Inna ardullahi wasi'a. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala tubobeera ng'olinamu akanyigo wano w'oli waliwo okutulugunyizibwa yakukkiriza okusenguka odda awantu awalala w'onaafunira emirembe osobola okubeera ng'omusinza. Naye ate senga onaabeera nga Mungu subhanahu wa ta'ala abukuwadde obutebenkevu mu ddiini yo n'obuluŋŋamu n'obeera abantu b'onaafunira obwonoonefu ogenda kubeera ng'okomekkereza ng'olimu abo be yayita nti ulaa'ika humul faasiquuna, abo beebo abantu ababuyabuya abatategeera abafunye ekyengera ky'obusiraamu ate ne bakizannyira. Allah subhanahu wa ta'ala mu bimu ku bigambo byaffe yategeeza n'atugamba mu aya ezo ze tusoma ezituyigiriza nti omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala amuggyako okutya. Mu bantu abaalifuna okutiisibwatiisibwa ne bafuna ebizibu ebitagambika yali nabbi Yakubu, kubanga nabbi Yakubu Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera ng'abaana bonna baazadde alinamu abaana 2 mu butuufu ali bo ng'awulira nga abaagala nnyo. Yalina Yusufu ne muganda we omuto, naye ng'abaana abo abaagala nnyo. Kakati Yusufu bano bamukolera olukwe olumuggyawo, naye okukaaba kwe yakaaba nabbi Yusufu ng'akaaba olw'omwana we kubanga tamulaba yaziba n'amaaso okumanya yakaaba mu kanyigo ke yali alimu. Omwana we omu gwe yeesize nga gw'ayagala nga bw'onaakeera ku makya ampuliriza era ndaba ng'omwana we gwe weesigamyeko Allah subhanahu wa ta'ala n'amugerera. Waliwo Allah baageredde abadde n'omwana we gw'asinga okwagala ate Mungu n'amumuggyako. Mu kiseera ekyo okola ki? Ennaku eyo eba ekuliko ne nabbi Yakubu gye yali akola ki? Gye yali alina ng'ategedde nti sofa information gyalina nti abuzi ti omwana waabuze bamugambye emisege gimulidde anakuwadde. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Yusufu n'amugamba qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Allah agamba mu aya eno nabbi Yakubu ng'ayogera ebigambo bino agamba nti ntadde okunyolwa kwange. Qala innama ashku bathi wa huzni, ntadde okunyolwa kwange n'okunakuwala kwange ila Allah, kutadde eri ani? Eri Allah. Gweomusiraamu omusigaana gwe yeesigamidde. Tukimanyira mmwe abampuliriza tuweesiwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu. Mumulowooza ani akeera ku makya muziri ennaku endala okugezesebwa kutera okubaawo n'osiŋŋaana omuntu ng'ekyokulya kimubuusa ekyokulya ewaka naye mu Ramadhaani n'osiŋŋaana nga Allah assizza baraka nga buli omu akuga nti ya Rabbi ne bye nnina ewaka siina nawe mbiteeka. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kubanga mu Ramadhaani abantu beesigamira nnyo Allah. waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbuhu. Omuntu bwe weesigamira Mungu n'obeera ng'omusinza mu butuufu
ng'ofunye ekizibu n'omusaba n'omugamba Allah nsonyiwa Mungu nkusaba kino okimmalire n'osuyuka n'osala salatul layli ng'okwasa nsonga zo Allah Katonda ow'ekitiibwa agamba nti nja mummalira kubanga nneesigama amwesize n'amanya nti ebyange byonna agenda kubimala kati Allah kyagamba qala innama ashku bathi wa huzuni kimazima Nabi Yakubu agamba kimazima Allah wange ashku bathi okunyolwa kwange wa huzuni n'okunakuwala kwange ila Allah Mungu kukwasiza wa alam min Allahi ma la ta'lamu kubanga kimanyi nti Allah wange amanyi ebyo bye simanyi waliwo omuntu ayinza okweyingiza mu buyinza bwa Allah naga nti nze mmanyi ekyokulya enkeera ndaba ebyo bitannabaawo naye nabbi wa Allah agamba wa alam min Allahi ma la ta'lamu timanyi Katonda ow'ekitiibwa amanyi ebyo bye simanyi nabbi wa Allah ate nze atali nabbi lwaki neeteeka mu kifo kyo okulowooza nti nsobola okulaba Allah subhanahu wa ta'ala byatakola ki osobola okulaba ate ng'okulaba Allah subhanahu wa ta'ala teyakumpa okubeera nga ntuuka ku ddaala ali Allah yasinga okumanya byonna tubeera nga tukwasa buli kintu kyonna abange tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza obwangu tatwagaliza kanyigo konna tetukalubiriza abantu bannaffe tetukalubiriza abasiraamu bannaffe tetukalubiriza abakyala baffe kubanga ne Allah atwagaliza obwangu n'abantu b'owangala nabo tobakalubiriza bagondese mu mbeera ng'akomekereza ebigambo byange Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu aya esembayo bannange nga tulaba ate empeera omuntu gy'afuna akola emirimu emirungi mu Ramadhaani kubanga man swama Ramadhaani imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Mungu yeye agati nja musonyiwa ma taqaddama ebyakulembeza mu mazambi ge yakola n'ebyo ebinaakola ki kati Allah subhanahu wa ta'ala mu aya gye tulabye abadde atulaga nti yalagaanyisa abakkiriza abali mu Ramadhaani muno nga mukola emirimu emirungi ate nga temukoma mu Ramadhaani kubanga mulimu abasinza naye nga basinza ate Ramadhaani nga Ramadhaani bweggwa ibaada zonna zaabaddeko azivaako Mungu yagamba nti wa mina nnasi man ya'budu Allaha ala khawf mulimu abasinza Katonda nga bamusinza sizoni ffe tuleme kubeeramu abo abasinza Katonda sizoni tumusinze Katonda atumusinza olubeerera n'olubeerera Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani nga tukomekeza n'atugamba walladhiina sabaru n'abo bonna ababeera nga bagumiikiriza walladhiina sabaru n'abo abagumiikiriza tusike Ramadhaani tugireete mu aya walladhiina sabaru n'abo abagumiikiriza ne balumwa enjala walladhiina sabaru n'abo abagumiikiriza ne beeresa ebyobwagazi byonna emisana walladhiina sabaru ekisinga okwagala omukyala oli ne yeeresa omukyala naga nti leero nasiibye ate nga amulina mu halaali ne Allah yamuwa olukusa nga Allah amuwa olukusa olumwe olubeera ng'omukyala oyo abeera buli kimu akimukolera kati Allah subhanahu wa ta'ala walladhiina sabaru n'abo abagumiikiriza ne beeresa byonna ebikyamu omuntu n'alaba ekya haramu nga tekireke ku lwa Allah walladhiina sabaru naga tilekandeka ezzaala ku lwa Allah walladhiina sabaru naga tilekandeka kino okunyiriza abantu bannange ku lwa Allah walladhiina sabaru nagamba butigaa wajhi rabbihim nga byonna babireka nga banoonyamu kusiimisa Katonda waabwe
وأقاموا الصلاة لبيميزا والصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله سبحانه وتعالى أقام وأنفقوا لبابينا بسيطوا وتسلز رمضان لمؤية. والله سبحانه وتعالى وأنفقوا لبابينا بوايو مما رزقناهم سرا وعلانية. mwenu katonda byabeeranga abawa omusajja n'akeera ku makya n'agamba nti nzigenda kusiibulula abantu ku muzikiti guno. abo walimu temubaako na kyemukola, nzigenda kusiibulula abantu. ensonga muzindekere mwenyambe okuteeka era abasiraamu abampuliriza abali tusigaze dakika ntono nnyo, dakika ntono nnyo, tetukalubiriza abo walimu baffe mu nsonga y'okusibulula baganda baffe abasiraamu. Omwalimu bw'atugamba nti abange tukole kino twanguyeeko kubanga tunoonyaamu mpeera, oli atujjukiza bujjukiza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba anfaqu mimma razaqnahum, ne bawaayo ku ebyo Allah bye yabawa sirran wa alaaniya, naye nga babiwaayo mu kyama ne mu lwatu. Ne babeeranga ebikyamu bye baali badde bakola babijjawo ne basikiza ebikyamu ne babisikiza ebirungi. Katonda ow'ekitiibwa yabateekerateekera ejjana ey'emirembe ebajja kubeera mu lubeerera n'olubeerera. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sijja kwerabira mukadde wange Sebu okubeera nga ntumirako mukadde wange taata wange ansaala Sheikh Idris Matofu taata wange oyo abeera Essumba, imaamu w'Essumba masjidi Taqwa era bali nakubuuza ayimiridde ku mutala ki Komitiana Road ye muzeeyi wange ansaala. Sisobola kwerabira basiraamu bange ab'emasanafu Sayyidina Abubakar, sobola beerabira abasiraamu abo mbatumidde nnyo, basiraamu bange bakiyamaani. Tusobola kwerabira abantu b'ensomesa nabo mu masomero nga essomero lya Yusra, Firdausi, Islamic Nabukalu gyensomesa, Ennamataba eri ewaffe Ekyaggwe gye batuzaala, Ekyaggwe Ennamataba abo kyawanvu. Tusobola kubeerabira kutumira ku bantu baffe abo awamu n'abasomesa bannange ku Nansana Muslim bonna mbatumidde, awamu n'essomero lyaffe erya Sayyidina Abubakari. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Nisigadde nga nze amannya gange nze Sheikh Abubakari Idrisi Ngobi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Ramadan special abwetu butambula olunaku olwaleero. Omulamu omukulu Sheikh abadde agamba Allah atwagaliza bwangu bwereere. Kakasa gwe wenna olina ky'oyizeemu abaddeko agumiikiriza naffe, olina ky'otegedde mu kati kitwale naawe okiyigiriza abaana bo, okiyigiriza emikwano gyo, ate olwo nno obusiraamu bwe butera butambula. Ky'oyize naawe kiyigiriza abalala. Mukirize saagala kuba nti nsukako wano wabula tusinkana olunaku olw'enkya ate era nga tuli mu kanyomero ke kamu aka Ramadan special. Mbaagaliza okusiiba okulungi mwenna ebitundu byange ebyenjawulo. Koze ne Rashid Chwanuka, tusinkana olundi olulala. Assalamu alaikum. Ya Ramadan, ya Ramadan.